yawe chengero musajja kyasinzo gaba akawunga yasingo gaba esente mu corona iranga bachala bokukubo bamumanyi nnyo yabawayo ku sente yaba bamusasula yagamba bajjazi muddize kyesatu esatu kye yabawe ntandikwa nagamba bajjaji mudzaenda tuli kumulala atuli ko Walukagga ayomu ku bantu abayimbye ku Kenzo festival ne tulowooza mbadde manyo mu musanji wa munene kumbe byali bya bulima ndoza abantu mukakasiza nti olusi musale ekigambo olaba atandise ne ku mwana omuto omupyo batandise okunyindola benyindezo olaba ebiso abantu banna labambwe era omwana mulungi nnyo afaanana kojjawe bana mwe mulimba katonda abasonyiwe mulina emitima emibi so tugudde ku Walukagga era tulaze nti yene Kenzo bambi bavudde wala mu ngeri ez'enjawulo Kenzo yajja ku shows ezimu n'ezimu ng'amuyimbira for free of charge that means your brotherhood atevudde wala bantu naye yaze mu bintu bye era nayongera okubanga tutanyiza ensonga gyali owanup ate nga mukwano gwe twalabye abamwetoolodde twabadde team MK n'abalala bangi ye akirowoozaako ki lwaki Kenzo abakikola bw'atyo kyamusanyusiza oba ye tekyamunyumidde nolwekyo ebigambo bye sijja kubanga mbiddamu wabula okusinziira ku byayayogedde there is nothing like politics you understand so there is a time we have to mind about happiness politics is not the epitome ate era okuwagira ekibiina ky'obufuzi ekimu n'otawagira kirala teguba musango teguba musango katufune reaction ya Walukagga ku politics ono gwe bagamba atandise okuba nti a penetrating our industry ya Uganda okusokera ddala nebaza Kenzo olwa determination omanyi it's not easy to get determined no government I'm going to organize a big show in Kololo. How many artists have done it? Bameka then assemble kuimbia and the day last performed in Kololo. It was a Kadongo Kamu, I think you remember, Operation Wealth Creation. Now, people entered for free. People did not pay anything to enter. Olopani byamwe erekisawe kyajula Kololo simwangu ne Kenzo omukwa festival ng'abantu basasudde musajja w'amaanyi muganda wange nze bitalina makulu siriwa machi makulu nze Kenzo mumanyi ng'omuyimbi manyi nga muganda wange bwe bansiba samona nga nsibye eruzira Kenzo yasooka okujja mu 2008 yasooka okujja n'emigaati n'amata nangumiraga muganda wange ojja kuvaayo ne tubeera mu mbeera endegeka ebivulu byange byonna nga neekulisa ekkomera kyazanga masakali antonde mbala Kenzo ng'anire nga mperekedde nga simuwasende so nze lya politics Kenzo si politician. He's not a politician. He has never contested for any political whatever. Kwa ukui muzikize. Ebya social media yo bweto bwetambula. Bobe bamanje babijja. I've come to support my fellow brother, my fellow artist. Ebya politics I don't know. But you know kuchimanya this is our country. Batu joga ke mabega. We can never allow them to dominate music wano mu Uganda anymore. Kakati twavaayo twategera beat ze bakuba ze batujogeramu dozo live banduse ku stage ne kuba kali tusi nambole nawo osobola munsendere ng'abaana bona omwana gwembuuza nti oli wawangame ndiwe Makerere ng'abaana be bali mu kuyimba ennyimba za Makere bali ku university twategeera bali batumanyirira bayimbire waabwe naffe waabwe batulabayo nnyo bagende waabwe yali Davis Rubongoya General Secretary wa National Unity Platform atokwandika ebigambo by'amagezi ku Facebook page. One day he wrote or he said that the problem isn't that person who's unserious, but the problem is the serious person who takes an unserious person serious. You should not take an unserious person serious. Oluzungu si kyamaanyi. Oluzungu ku muntu yenna yasoma si kyamaanyi kubanga kusomera basomesa oluzungu. So it's not something much. Kiri awo kya bulijjo. Luzungu linga nnimi endala Luganda lugwala bisiso. Kati osanga omulugwala nga lugwala weewuunya. Munange yasaze wachikirira abechengera abalage konti naffe oluzungu tulumanyi. Naye mukwano. NUP yachekiridwa abaana ba NUP bamanya akazungu ndowooza mukawulidde katokomose nkwagala nnyo. Naye nga baana mmwe oluzungu Uganda tulumanyi.
mukakasiza ekirungi atulaze bambi yali neutral. So sometimes being a politician or being into a political party yonna gy'oli makazungu ate nga katabusi yonna gy'oli mutowala na banno tuba baluganda ebyo bimala okugwa. So of course ebyakoze amawulire over the weekend esinze kubeera Eddie Kenzo Festival achovola abantu mukwano tukyalukuwa biche byabaddeyo twalabyeko omukulu Big Eye yabadde on set Big Eye ya performance bulungi nnyo mukwano gwa Kenzo ne lwaki temwamukiriza kuyimba husband material anti yabadde akyanyumirwa obudde nga buweddeyo ne bambi yanyumiddwa Big Eye yanyumiddwa bambi I felt so happy